zigenze okwera sabiri ez'okumakya ng'emikugu gy'abalongo n'abantu Ssekinomo baatuusidde mu kisawo Nambolo okweteekera ekivulu kyabwe ekibeerawo buli mwaka. Abasirikale nga balina embwa za poliisi basoose kukenneenya ekifo kyonna. Oluva abalongo basimbye ennyiriri y'okuyingira era nga buli obwedda ayingira asooka kwazibwa olunabikira awateekeddwa ekivvulo. Abasinga kubona badde bambadde engoye ezifaanagana. Abamu ku balongo bwedda abayingira basooka kugenda kubasiiga mu feesi ate nga bala bagenda kubyesuuba ebizongo n'abandi bagenda ku nnyonyi okwepisaako ebifaananyi. Obadde n'okukumba okuva emikugu gy'abalongo nga bakumbye okutuula ekisaawe nga mubadde n'omulongo omukadde yasinga mu balongo abakulu mu kivulu ky'omwaka oguwedde. Badde mpulira buwulizi nga si okutuusa lwenfunye chance eno nenga nti katugendeko naffe Nambole bwe tugiraba ku TV gitusanyusa nnyo naffe ne tusalawo tujje twetabe ne bannaffe. Mu kivulu kino era abalongo booleseza ebitone ebyenjawulo okubadde amazina okugegenya ennyimba n'ebirala ng'ekivulu kino kibayamba okumanyagana. Era nange mbadde mmanyi nti ffe kaffe tufaanagana naye baaba abalongo bafaanagana mu nsi muno. Okubeera ne bannaffe ne tunyumirwa naffe tusanyukamu nga buli wetumanyagana abalongo tuba tweyongera okumanyibwa. Balo basiimye Community Vision Group olw'okubateekera ekivulu kino basobole okwemanya. Futa liri mu bbanga omuntu lyatasaanye okusuubwa leero ku Twins Festival. Ennyonyi nnungi tetiisa adde mu nnyonyi nga nfulayinga. Mu kivulu kino abalina bubizinesi obutonotono bayodde ssente mubaddemu abatunda ebyokulya ebyokunywa n'okusanyusibya abaana era nga bategeezezza nti olunaku lubakoledde. Mufunyemu ebintu bingi ebirungi. Kati no Twin Festivals tufuna babiri. Bategeezezza nti ssente ze batadde mu bizinesi zaabwe zivudde bulungi ng'emmere badde wakati w'Enkumi na kasanvu. Bakoma okujja kukosa walina okulya local food ne snacks. Sookola emitwalo ng'ana olunaku. Tusigira 2,000 bw'aba akalubye ne tusigira 1,000. Zo chapati zibadde ku sirinsi 1,000 ate ice cream abadde wakati wa sirinsi 2,000 ne 5,000. Bo abalese nnyo bafunidde ddala ng'okugirinnya obadde osasula emitwalo 10 ate okukubizaako ebifaananyi 5,000. Tusanyuse ku bantu abantu babuuke ku bbeeyi ensaamusaamu abantu banyumirwe. David Tamale ne Godfrey Katongole bakusekedde eggulu eno lwa Bukadde TV.